Lwaki omuntu ng'alina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate nadda okwogera ebyesisiwaza abantu. Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira enduulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Ate ne bw'oyagala kwogera bikusike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa bitegeera ne babitegeera naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yasin Mukasa. Ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo. Yeeyita Lili Puzzle. Ebyo ebintu byo bayimba byaki? Gravity omutujju mwabakola ku BBS. Ezo ennyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya. Kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti lireetera abantu amalala oluusi n'okuweebuuka. Fred Sebata ono nze mbadde mugoberera okuva emyaka gyonna gy'obaddewo seejaana mu ebiri naye emyaka egiwerako nga nkugoberera. Naye siwulirangako ng'owemuse. Sikiwulirangako n'ayimba ekintu ne weekanga tunagambye atya? Sikiwulirangako n'omuntu n'ogumu. Naye ate ebikusika obitugamba ne tutegeerera ddala. Kakati bw'oba oyagala kumansa ntungo genda mu kisenge nga muli babiri n'omuntu gw'osobola okubeera naye. Okuwemula kubeerawo nga muli susa abantu babiri ate nga muli mu kifo ky'olukale. Naye bw'obeera mu kifo ky'olukale obeera mugwenyufu. Bw'oyogera ebitajja ku mmere omwana kintu kyakubuuza n'omugamba abadde ategeeza kitabo naye nga naawe olimba. Siraba lwaki omuntu ng'alina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate nadda okwogera ebyesisiwaza abantu. Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira enduulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Ate ne bw'oyagala kwogera bikusike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa bitegeera ne babitegeera naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yasin Mukasa. Ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo. Yeeyita Lili Puzzle. Ebyo ebintu byo bayimba byaki? Ebintu eby'okuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba. Lydia Jasmine osimuwulirangako ng'awemula. Naye alina byayimba. Nenda abantu balina obubaka bwaweereza. Naye ng'ate abavubuka byayimba byonna babyagala. Lwaki omuntu omulala alowooza nti byayimba tebajja kubyagala? Kyagala kwewa budde. Kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo abantu tebakimanyi. Era nabadde wano ne Carol Nantongo wiiki ewedde ne mugamba nti omulimu gwo si kusanyusa. By'oliko si kusanyusa bantu. Mwenna abalo nti omulimu gwo si kusanyusa bantu. Guno omulimu okufaananako munnamateeka bw'asiba ettaayi oba omulimi bw'akwata enkumbi. Ebyokusanyusa ezo ze nvendiirwa. Kubanga okuyiiya oluyimba ng'olwo bampisa embuga lwe baluyita
batuyise embuga nze lumpomera nnyo ekyenkanidde awo okuluyiya ebigambo endongo egendamu amaloboozi bala nti guno mulimo abantu terusobola kubanyumira naye tumanyi nti mu kusanyusa mubaamu ebikyamulakyamula abantu ekyo kibeerawo namwe ne bwe muba muyimba nalaba Matiya Luyima nagenda okumulaba wano mu Bat Valley ne mukyala we ne babaleeta neyo ne mbagamba babaleete nali ngenze Kyaggwe eyo ne babaleeta balina bwe basuulamu n'omanya nti baagala tuzuukusa naye ng'ate teweesisiwadde awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali abeewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse ndowooza nti ebitone babirina naye bapapa baagala tutumuli amangu ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza bajja kutuuka ku buwanguzi nga bwe bababuulidde nawandika ekitabo kino Ettoffaali nga nnyumya olugendo lw'Ettoffaali lwazuukusa Buganda naye ekizimbe ekyo Masengere mwobadde oyogerera kyava mu ttoffaali eyabadde akwokya ebibuuzo bamuyita DJ Walewale MC Walewale kirenzi kito simanyi oba kimanyi n'eby'Ettoffaali teyakutegedde teeka ettoffaali ddene ku mulimu ogwo era nateeka n'ekifaananyi kya Lord Fred Sebatta mu kitabo kino kitabo kino nze nakiwandika nze kennyini nga mwebaza kubanga abantu bayimba ennyimba nnyingi ezifa ku ttoffaali era omukulu ono y'omu ku bo n'emirimu gye nkola era ekifaananyi kino ne nkiteeka wano nga bwe mumulaba wano era ekitabo kino ngenda kimutonera nga nkiwandiiseemu bw'anaava mu concert atuule akisome ojja kukiwoomerwa ojja kutegeera n'amakulu amakusike ddala agaali mu ttoffaali kwali kuzuukusa abantu ba Buganda okubalaga nti tusobola okwerwanako ne twekolera ebintu byaffe ekizimbe ekyo mukiraba kya myaka kyali kibaddewo emyaka 4 kyetwakizimba ono y'omu ku baakizimba ekitabo kino ngenda kukikutonera concert ya Lwakutaano sijja kusobola